Ssaabaminisita w'eggwanga lino Right Honorable Robin Nabbanja y'omu ku beetabe mu lukuŋŋaana lw'amawanga ageegattira mu kibiina ekya United Nations General Assembly oluyindira mu kibuga New York ekya America nga y'akiikiridde Pulezidenti Museveni atasobodde kwetaba mu lukuŋŋaana luno. Bw'abadde ayogerako eri abakungu ababadde bamwegesa amatu n'amaaso, Ssaabaminisita Nabbanja ayogedde ku nkyukakyuka ez'enjawulo ezeeyolekera mu nsi yonna, n'ategeeza nti obumu obuweddewo ye Kanaaluzaala avuddeko ebizibu ebizinya amawanga oluguje. In the face of the current global shocks occasioned by multiple human, natural, ecological, sociological, and financial crises, we can all agree that the world is not in a good place. Agamba nti enjawukana eziriwo wakati w'amawanga ziviiriddeko obutabanguko, obutali butebenkevu n'okwongera okutumbula obwavu, enjala n'endwadde mu nsi yonna, ng'ekirina okukolebwa kwe kukolera awamu okulaba nga bino biggwaawo. The negative consequences of disunity have given rise to conflicts, global instability, interstate rivalry, and has worsened the already existing problems of poverty, hunger, and disease in many parts of the world. There is therefore need to recommit ourselves to a common identity of shared humanity in the modern global village. Nabbanja agamba nti ng'ab'ekitongole kya United Nations balina okufungiza okulaba nga bataasa omulembe ogujja entalo ezitaggwa, ate n'okukuuma ekitiibwa ky'obuntu n'okutabagana awatali kufuna njawukana mu buwangwa, endowooza, enzikiriza n'ebirala. As people of the United Nations, we should live by the Charter of the United Nations with a sincere determination to save future generations from the scourge of war. We should fully commit ourselves to upholding the dignity and worth of human person for peaceful coexistence and tolerance regardless of our differences in values, cultures, race, ideologies, and religions without political, military threats or dominion by war. Agamba nti kyekisaana buli omu yeebuuze lwaki bakyalemereddwa okukwataganira awamu okusobola okumalawo ebisoomooza amawanga, kussa n'ensonga endala z'agamba nti zize ziteesebwako naye ne zitassibwa mu nkola. This is the time to ask the following questions. Why have we failed to forge stronger international cooperation in response to collective global challenges? The second question is, why is it that, in spite of the multiple global commitments derived through conceptually formulated solutions, decisions, and commitments, do all these remain unimplemented? Asuubiza nti Uganda nga ye ssentebe w'ekibiina kya Non-Allied Movement bawagira ebyensuubulagana buli omu byayinza okuganyulwamu ng'okusobola okutuuka ku nkulaakulana eya nnamaddala, kikulu buli ggwanga okwongera omutindo ku bintu byalyo. Uganda advocates for mutually beneficial trade and investment. We encourage that in pursuing sustainable development, foreign direct investment should be geared to adding value by processing raw materials inside our country where raw materials are produced and to export high-value products. This will create jobs, generate high incomes, and increase taxable revenues. Kulwa Pulezidenti Museveni asiimye abakulembeze b'amawanga ageegattira mu mukago gwa Non-Allied Movement olw'okubasemba obwesige okukulembera omukago guno kussa n'ogwa Africa Group. I take this opportunity on behalf of His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, to thank all member states of the group and the movement for their confidence in ensuring Uganda is in the capacity of chair. We commend Africa Group
We commend the Africa Group for endorsing our candidature for the chairmanship of both organizations. Annette Namatovu yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.